warahmatullahi wabarakatuh. Tunamusaba na famanya wala Salamu TV. Muje bali jonna je mukoze amanya ndi Habisa Makula program Abakyala Abazira kutuseko. Program ya fe tuwe mukadde waffe Sheikh Muhammad Logorori Sheikh Kwaniriza kamusabe oranse kubala Salamu TV. Na bismillahir rahmanir rahim. Hamdan laka ya Rabb wa salatan wa salaman ala man ursila rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kado Sheikh Logorori Sheikh Jebali Jadawa. Alhamdulillah. Tuli ku Bakyala Abazira. Muni bafa gwasembayo Sheikh. No. Tulina omukyalo muzago twali tunuulidde. Mukyala Maimuna. Mukyala Maimuna oyo twabuzaayo tumumaliriza inshallah. Naffe nga bwebera enkola yaffe nga situnaba kugenda ku bakyala. Mukyalo oyo twagala buli lunaku okuzimba ng'omukyalo omulala. Nga tusooka ne tuyita eri ne tuzimba ne tulaba nti ate waliyo ono gwe baali bazimba edda yali bwati. Ensi ogiraba nga bwetambula. Yes sir. Oba eri mu kibuyaga oba kikunta. Akyali kibuyaga. Kyekisinga obunene Kiri. Kikunta ab'amaanyi. Wabanga kyegayenkana bwati kikunta afaanana. Aba asukka waawo temuba tewakyali kulumirwa atol. Buli kintu enkoko erina kudduka wekweka abagitwala. Kwa kikunta ye butalina kyaleka. Era olaba akunta bukunsi. Akunta. Tolaba ebikunta. N'ofulumya n'oyingiza kyebaga nti ebikunta bukunsi. Oti abenkuba beekuba ekiro awo. Ennyumba niwe ogiseresa otya? Ye enkuba erina mukuba. Ate oluusi gaba amazzi nga gava ku bbaati. Obudde bwe bugira amabaati ne gatuuyana ne galeeta. Ate gatonnya wamu awo. Sebo. Alhamdulillah. Kati ekibuyaga wano wafaanana azimbirwamu omuntu n'afuuka omuzira. Era nakati we tuli wano era tulina abazira. Obuzira bujjira mu foomuzi nnyingi. Waliwo okuvaayo n'oyogera obwo obuzira. Ate waliwo abalala ne basirika. Omuzira sajja era waliwo gatya bannange bula bayogera oyesherugolobi ayogedde baseeka bangi abasirise. Kiraga nti nabuddeyo era weebuuzanga lwaki bano abalala basirika. Basibazira bawulamu okwenyuza. Oyo agamba kama mbaya kanjogere ku abalala kubanga okwogera tebannakugaana. Eddembe ly'okweyogerera eryo kasitali baawo buzira. Obwo buzira n'olikozesa sajja manya eddembe lye alikozesezza. Ate era bw'oba olikozesa era bakulaga nti okoma wano eddembe eryo liriko limitation. Bw'oyitawo ate gwe kennyini olyonoona. Naffe naye ate ayiseewo otyo era owira wadde bamugamba okwogera naye ate ayiseewo. olwoba odduka nnyo n'awaka ogende abagereesa naye gundi yasoma manye edda nga wakyaliwo ettendekero limu eri awo ggulu baga yatuuka n'egindi ku kasozi. zino nayisa nawo ne bwayise natuuka oba okoze bubi wate wayita wali n'ogenda n'otuuke bwayise. Allahu akbar. Esebo Kakati tukoze kyokulaba nti wadde kibuyaga wali tuzimba omuntu abeera omuntu ow'omugaso anaabira omuzira eri umma kola edduniya ye. Akati Allah subhanahu wa ta'ala okusooka tumwebaza ng'era enkola yaffe okulabikira ku lutimbe luno gwe nange buli lwe baagala okulaba olugoloobi ku lutimbe luno batunula bagenda okulaba ng'amuli ku mabbali Semakula. Amaanyi ne gabaddamu naga nti
eyo programu nti erina kukwata akati kubanga tebakyusa kuba bwe bikyuka ate kati ono kubanga bagamba nti Abangereza bagamba nti if you dance with someone on the floor who doesn't know your steps abalayikire okulinnyako akulinnya kuba steps abaana b'omupiira abazanga striking line eyo baagala nnyo 10 nga amakote ga mwenda babanga abeesiize kyapambalaasi omanyi edda oba abaalidde mangada omanyi bwendya mangada naawe n'omulya kyangu nnyo okugira nti nenga nti ono gwe nyina okuwa omupiira era ffe bwe twagambanga nti abasajja bano balinga buli abaalidde mangada nti bo buli omu awulira naga nti nyina kateekaawo kamangada ke kawunya oyo yampitako kuba omusambi w'omupiira oli ajja n'akuyitako kati aja emisinde gy'atwala bw'aba yalidde kamangada otyo mukasa ne mubiru ng'eyo kasitebeerawo manya nti kijja kuba kirala. Kaakati olugendo lwaffe luno lwe twasalawo okutambula ekyomukisa omulungi bano abalutambuza tebamanyi exactly lugenda kukomawa. Ekyo nno kirungi okusinga okumanya n'ogaa nti February wanaatuukira nga tumaze kati mululekere baani olaba naye tetumanye exactly kuba Abazira bangi era tubasokoolayo ate tusobola n'okuddayo emabega noga nti kati ate gundi katuddemu tumuleeta obuzira bwe mu foomu eno bweti kubanga eno research tosobola kukola research yonna n'ogimala oli ne bwakugamba nti noonyereza ku Ssemakula bw'ojja kunoonya bya mu Kampala ate ogenda okukakkana nga bakuwa ebyennakibano era abamu bagamba nti kibamu research bakyawulimbika mu bibiri waliwo research kugamba abalala banoonyereza dda otyo naye research oddamu osakinge mundi omulala omutege ennakibano yali atya ate bwe yali enabulooto ate bwe yali egindi okwegamba olina okwawula nti research please kola research damu osakinge oba onoonyereze kubanga angono omutegeera awalala yes enabulooto yali kakati abantu bannaffe bakimanye nti tuyinza olwaliro okuba nga tugenda bwe tuti naye tuyinza okudda ne tugamba kati tuzeeyo kusukuwa kusomesa ku Hafsa bint Umara kati kitegeeza tugenda kwongereramu kirala waliwo wawulira leka tugenda kwongereramu kati obudde obwo bwonna bukyali eno program bakakasa ekyatambula era nga saba Allah subhanahu wa ta'ala atukume nga tuli balamu ne munnange tujje tugitambuze naye kati embeera gy'oyogerako Sheikh obuzira bazimba buzimbe kati bano abawa ne Uganda obuzira bwabwe balina okubuzimba nga babuzimbira ku bazira abaasooka kubanga kiba kizibu nnyo omuntu okufuna obuzira nga tatunuddeeko eno era obusiraamu buno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagamba nti omuntu tasobola kutegeera busiraamu bwe bulungi okujjako ng'amaze kutegeera byafaayo bibeera luddawo n'obusiraamu bwennyini bututuma nti bw'oba oyagala okutambula obulungi ddako eno Allah kyavanyumiza nyumbaka sallallahu alaihi wasallam wadhkur idhkur namujjukiza nti era Qur'ani olugendo lwayo lwonna eyogera ku byayita akati neeyogera n'ebinaabaawo ate n'ebinajja okwo kwonna kusoma bw'otunula ku byeno osobola okutambula wano obulungi nakugamba n'omukozi w'emmotoka naye yaddira endabirwamu 3 zonna ziraba mabega emu yokka
ng'ate engazi yeetunula awo naye okugaziwa kwayo kwonna kuyambibwa zino essatu kuba n'atatunula mu zino ne bwatunula awo ajja kukola ensobi ate ku mulembe guno fe abali e Uganda watunula mu yeeno anti bano bannaffe abaabuno talina waatayita ogera okujja oti nga muli butoola ogulawo oluggi nga tewatunuddemu wali ng'alwambadde ate basajja bangu nnyo obwangu bwabwe obutegedde mbomakaati nga banne batuuze dda mu kufulumya wano ebigambo era gwogira oti n'agamba n'akasuka bangu nnyo kakati embeera eyo yonna yeetaaga okutunula eno kakati okyovalaba Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuleeta bw'ati afune abanaawangaala naye naye mu kuwangaala naye nga kyakulabirako yeeri aya lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha kathira. Kati buli lwotambula nga tolina kyakulabirako obuzira bugaana tolina kwozimbira newonuseeka bwe tuba twogera tugamba nti bajjajjaffe baali bazira baali minizi tebakyaliwo nawe neyagala bambi bafaananako kubanga baaliwo otyo kitange yakolanga bwati otyo kintu ekyo naye nokola n'otandika okwagala okiteekawo weero kyagala kaluba naye naawe oteekamu amaanyi okulaba nti okiteekawo jjajja ye yakola atya kino okukikola bakadde baffe bakola batya okugumiikiriza ffe n'amala okwengera otyo n'okyeteekamu nze nga ndi mulimi nyina ikaazi zange 5 kiki ekintwala ate nzirira emicungwa njijjeyo nga teginnaba kwengera eno mu katale sijja kulwawo ng'abantu bakyeronda kano kato ano kagize kati naye bwe ngireetanga tekimalira sisobola kulwa mu katale abantu bajja kugula ekintu kibaga n'ekya sajja kufunaekintu yes yaleese naye omuntu abantu ne batuuka n'okujja ku faamu ewuwo era n'obakkiriza banoge emito awo obuzira oba obusudde ebintu byava mu nnyanja bida mu nnimiro kuba ne mu nnyanja bakwata bunyanja buto batuse n'okwokya omwalo mulamba ne bagwokya abantu batere baveewo ebikima gikakanyadde ennaku neetutta ng'olaba ennyumba bazookya ne balyoka babuuza oli n'abuuza naga nti kati mugenda kudda wa bamanyi ate awo we baali tebalina waabwe bajja kuddayo omuntu lwakuba wajja riziki alaba nga tayagala aveewo ate era ekyo tekyanyumye naye oluusi wajaalna likulli shay'in sababa nza okukakanyala noweereetera emitawaana nagamba omuntu mu bikwatagana n'ebiragiro yeetaaga abeere nga akati ka falaawo kagira kati kawangaala nnyo era kibuyaga olugenda naye kasita oteekawo resistance n'ennyumba bazookya nezigenda kati eyabadde ennaku naye era tugenda tufunamu ebyokuyiga kati n'olwekyo seekatwa abantu olwaliro twagala twogere ku kigambo obwesimbu atuyamba okuzimba okufuna abazira era obwesimbu kyekyo kyolaba kye bayita hanafi tolaba bwe tugamba nti bwe tuba twogera ku ddiini ya nabbi Ibrahim Hanifa Muslima webale nnyo ekigambo n'omuwala yennyini bamuyita Hanifa baba bategeeza nti omwesimbu omwesimbu millata Ibrahima hanifan yali omwesimbu musiliman
nga yeewaayo nnyo eri Allah. Wamakaana. Kati Hanafi obwesimbu laba oba oyinayo kati erinnya tuuma Hanifa. Ate kati abantu ennaku nno baatereza amannya. Amannya ekyagananga okiyizaamu nnyo kuti abamu ebatawaana ng'amutumirawo Kanifa. Kanifa. Kanifa nga tayagala ng'eryali baga nti eryo kadde. Naye kati Hanifa. Linyolera. Era eddiini ya Nabbi Ibrahimu bali egira eddiini ey'obwesimbu. Yali musajja nga mwesimbu. Hanifan yali mwesimbu musiliman ngera yeewanye eri Allah. Kati naawe kyoba weeyogerako beera musajja oba mukazi ng'oli mwesimbu. Inni era mu swala lwakubanga emirembe gijja ebintu ebimu abantu ne bagamba babiteekeko wano ku mabbali ate nga bye byandibadde bibagasa okusinga. Kati nze naawe tulina obukakafu n'abalala abatufaanana mu myaka nti twagambanga nti Allahu akbar, ne tugamba nti Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa aswila inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan nga nange ezakyogera ni muki mwesimbu musiliman wa ma ana minal mushrikin. Kati obwesimbu obwenjogerako butulage wamu yes kireme kukoma mu kukyogera kibeere nga kiri ne mutima noga nti wa ma ana minal mushrikin. Olw'obwesimbu bw'oyina sijja kumusinza ng'ate mugattako abalala. Kyetugamba obwesimbu kitegeeza nti kino bw'okyogera teeka ate kufunayo kirala kijja kukubuzaabuza. Singa ogamba nti aa nze Allah bwe zinaaba ssente ezo zonja kufumbibira nzimusabe, naye bwe kinaatuuka ku baana bano abaana njagendako ewa Mukasa bano ababiri naye ate nze nkugamba ayogera ekyaba yeerabidde. Kati katumujjukize Adamu yazaala babiri naye teyamala kugenda wa Mukasa ate babiri emirundi 10 mwaka. Kakati ebyo byobeeramu ebyo ebya Mukasa tibiriyo temuli. Kati Hanifan inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Olabe yali etuyamba nnyo seeka tosobola kutandisa eyo n'ogenda n'okukuta kuba buli kiseera oba ozze kuwera mu maaso ga Allah. Inni wajjahtu nze katubavuunuliramu Allahu akbaru kabira. Allah teyenkanika. Naye twagamba weyanguyawo n'otaga nti Allah munene. Bano bajja kukutawaanya bunene kwenkana ki? Allahu akbar kabira. Allah teyenkanika. Walhamdulillahi kathira. N'okutendereza Allah kungi gwe ne bw'onooba tokikoze. Wa subhanallahi era yayawukana Allah oba ayawulwa Allah bukuratan wa aswila. Bakikola ku makya ne bakikola n'olweggulo. Therefore inni nze nange ayimiridde mu maaso wajjahtu njolekeza wajhiya ekyenyi kyange lilladhi eri oyo fatara as-samawati wal ardi eyatonda eggulu n'atonda n'ensi. Ekyo kyonna nkikola kuno okuwera kw'empera hanifan nga ndi mwesimbu ku ebyo byonna bye njogedde, musliman era nga neewaddeyo okutambula naye Allah, wama ana minal mushrikin. Seka tunulira wama ana
minal mushirikin era nze nkakasa nti siri mu abo abateekerawo Allah gw'anaavuganya naye kyeshiriki kumuteekawo tegeeza ovudde mu bwesi inna salati mbakakasa mazima nkakasa nti mazima eswala yange wanusuki n'enkola yange endala wa mahyaya n'obulamu bwange buno bwentambuza simanyi bwe bunaakoma wa mamaati n'okufa kwemmanyi nti kujja lillahi rabbil alamin byonna mbikwasa Allah omulezi w'ebitonde byonna la sharika lahu tekisoboka n'akatono kubeera nti ate ayina omuyambi nti nabwakolagana n'ono ne bagaa nti enkuba keetonye ku ssatu ate bwe banaagira ne bagaa nti kati kebeere yanca nti balina gwe bateesa akola bibi wabidhalika umirtu era nange ekyo kye nalagirwa okubeera nti nkakasa nti takola ki la sharika nange sikola ki simugattako wa ana minal muslimin era nze ndi mu abo abeewaayo okutambula naye tukyagana maaso na programu yaffe abakyala abazira tuyingidde mu bakyala abazira tumaze sheekh amaze tubuulira ekyo tuyamba okuzimba abazira abalala abangi ekigambo ekiri waki kubeera nga obwesimbu hanafi eyo tuvudde mumaaso gwayita twali tumaliriza omukyala ayitibwa Maimuna binti abi Ubaisi Husaibi no Maimuna binti abi Husaibi no omukyala oyo mu dakiika mpawezaaga ntono mbadde njagala omuconcluding tugende ku mukyalo omulala omukyalo ono abagoberera ebintu bya Farawo Farawo eno omuwala we naye eno omukyala ye ogwamuweewa gwakumusanirira mbiri tufa kutumba kale kakati Maimuna era Maimuna twagamba kitegeeza ow'emikisa kati omukyalo oyo yali muzaana ewa nabbi naye nga bwomanyi nabbi ng'atera ekiseera n'akuta naye ati bwe yayagalanga abadde omuzaana ng'amuta ate n'amuwasa kati ono si omu ku abo wabula oluvannyuma lw'okubeera naye omukyala yamulondoola nnyo twagala tukulaga obuzira omuntu abadde omuzaana oba omuddu abantu batera okunyiigira tadda mponya omusajja kuba obuddu kitegeeza tolaba ffe bwe tuyitibwa baddu kitegeeza nti mukama we yakulagira ekyokukola kati gwe obeera mu nsi muno n'olowooza nti wajja nga gwojja kukola nga bw'olaba gwe toba muddu naye omuddu ate omuntu asanyukira nnyo muyita muddu wa Allah ndokulangaga nti muddu wa Allah ng'asanyuka naye ate bwe bamugaa nti kusaala ate n'asigala kati obuddu bwetaaga abantu babutegeere wano tuliwo ku lwa Allah tulina okumanya nti ye gwe tuweereza ye yatutandikawo kugamba omuntu ono yali badde singa nga banoonyereza yantegeeza nti omuddu omuyitibwa omuddu oba sireevu nga bwe babeera bayisibwanga batya balina kubeera batya gy'olina okutunula mukama we kyamugambye kino kyalina okukola nga tosiramuka okuggyako nga mukama we yakulagidde bw'oba wakwewaggula weewaggula ng'otunuulidde akugamba naye muddu n'ogondera mukama waffe Bilal bun Rabahi baamukuba Umayya bun Khalafi naye Bilal yamugamba nti weelo ndi mu mikono gyo naye obuddu bwange gy'oli bukoma ku mubiri naye omutima tosobola kugufuga ogwo guŋŋamba ahadu otyo naye guno omubiri gwonna osobola okugufuga kubanga gwe okwata bukwasi n'okuba
naye omutima guli ogw'okusigala gumbuulira kirala otyo. Kakati omukyalo ono Maimuna nga bwe twalaba, katufundikire. Omukyalo ono twalaba yavaako emu ku dduwa ezitugasa mu bulamu bwaffe buno singa tunaaba tetugayadde. Omuntu okutegeera ekintu ekinaakutebenkeza omutima gwo. Ng'ate ne Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu suratu Ra'd n'agamba nti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kakati kyaggwa. Kakati ono agenda afuna dhikiri gy'anaaleeta asobole okukola ki? Kubanga oli atugambye nti bidhikirillahi tatma'innul qulub. Kati ono n'amugamba nti gugenda kutebenkera gutya, wasiwasi asusse. N'amugamba nti kwata ku kifuba kyo ogambe nti bisimillah Allahumma dawini bidawaika washfini bishifaika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kiwedde. Katwagala tutunulire Maimuna. Maimuna yasooka nabbi okufa, naye bwe yafa nabbi yalumwa nnyo. Atyo yamulumirwa kubanga omukyala ye yeewaayo okusoma ate yaweereza bulungi mu biseera bye eby'obuzaana. Kakati ono yali alina kumulumwa, naye twebuuze, yafa musiraamu? Singa tubuuza abo ku byetwogere yafa musiraamu, kale katubaddemu ye yali tasobola kujja kubuuza ebyo nga si musiraamu. Yasiramuka n'alabanga ebyono byayogera bimugasa. Kuba kizibu nnyo oli okujja okugamba nti mpaayo dhikiri nga musajja mukatuliki naga nti mpaayo dhikiri gye naakozesa. Kakati bw'ajja wano n'omugaa nti bisimillah, era ne bw'anayagala obigerengetanya enjatula ejja kukola ki? Katasobola kujja. Kati ebikaluba birina okukaluba. Olulimi luno luteekwa kumala kumanyiira kintu. Omwana omuto asooka ne lumanyiira n'ateeka nga kyazze dda. Era ekigaana omuntu okwogera, communication Allah yagikola ng'eteekwa kubeera wakati w'omumwa n'okutu. Mumwa na kutu? Defu yono atonga ono abeera ddamu. Kakati omuntu wano we wanooneka wano nga yayogerako dda, wano wasobola okwonooneka naye nga yayogerako dda, guno gusigala gwogera. Naye bw'abanga yazaalibwa nga wano teweggula, wano tewasobola kweggula. Ayina anti tulikoodinga. Nagamba tuyina butepusi obukadde buna buli omu mutwe buli so tayine. Kati kakati wano mu buto oba olikoodinga. Bakuzaala n'akantu konkeerere. Abaana ba psychology bakawalira bakaita omuntu abaana kyoyita tabula rasa. Bakugirako batamanyi oba mutuufu bakiyita. Kati omuntu bw'agenda kabakeerere buli lwagenda ng'akula nga bigula. Exactly. Kati ekitege mu ntandikwa wano bagamba nti kirungi nnyo ebigendako bibeere birungi. Kyetuba twazina. Era omuntu kasaba muga nti omwana mwazenire mu kutu okwa ddyo ate okime mu kutu okwa kkono. Kati ate gwe n'ovaayo n'oyagala okozesa amagezi agago okwazina kulimu ki? Tebiriyo ebyo. Kati ate oba okutte ekkuba eddala era wabaawo n'ekikwogeza. Omukulu oli aba akulumbye
tayagala bino yegenda okola ngaobuuzabuuza naye ekisoose okuyingira mu kutu gw'omuntu kale tugendera awooka adhan shahada era kyekyo kye bakugamba nti kullu mawludi yuladu ala alfitra walakina abawaahu wabula bano abakadde ababiri abo ndowooza bategerekese abo ababiri be bamufuula omuyahudi ate hadithi eyo ensanyusanyo kuba yatandikira ddala n'abaasookawo bamufuula omunaswara oba ne bamufuula majusi be basinze omuliro baluvanyuma kalikodinga ebyo era ogenda okukkakana ngaomulamu wanno y'omuntu gwolaba olwokuba Allah alungamya ng'atuuka mu myaka 5 n'agendako oba lumu by mistake n'agwa ku muzikiti genda okulanga ebigambo ebyogerwa n'apiikinga interest n'ayagala yerwaneko naye nga wa ebiseera takyayina kati emutawana ne guvaawo kakati Maimuna tumulabye tusamaliriza omukyala Maimuna ngawomulidde atunuulire ku mukyala ng'omulimu gwe yalina ewa Faraawo gwali okusanirira nza muwala wa Faraawo mashitatu binti ibnat Firawuna omukyala eyali akola omulimu ogw'okusanirira oba okulongoosa enviiri za muwala wa Firawuna tugenda okwogerako olwaleero extravagance oba okudiibuuda mu bakulembeze kwava dda ng'omulimu oli gwalina yafuuse saaluuni y'omwana omukulu ate kankwongerereko sinnakiraba lwaki bakabaka bawasa mu bakopi sowulirayo nti yawasiza omwana w'omugagga anti nange ŋŋamba simanyi lwaki bava eno n'ebitiibwa byonna ne bakka eno oba tebaagala wano kubeera wano nga ebitiibwa byenkana bagala kumalawo gaapu eyo kati babane n'abano kubanga kati kosembeza oli owa wansi naye najjako eno mu lubiri n'asaasaanya kantu ako wabaawo enjawulo omanyi baliwo ebintu ebibeera god given ateeka mu Luganda ebintu nga by'omungu yabiwa omuntu bwe bwakabaka ebintu bye byonna bibeerawo Katonda yamuwa kakati nga kyategeeza nti oyo bwageza n'alabuka ku bino byemuwadde ebyobwereere abantu bano bennamuwa akulembere bangu bakuntegeera nga ayitira mu bino byemuwadde ebyereeta byokka gami kabaka ne bw'atakola bisigala bijja ku Katonda kye yamukolera omuntu n'ogenda gy'ogenze abantu ne bafiirawo nga baagala enkota Allahu akbar ne bakuŋŋaanya emmere yaabwe buli kimu nebakisaa abantu balye aye nebeera gasebagabudde gwogabudde ate ne bakuwa ate ne beebaza sebo tukusaba osiime kirize God given naye kati babimanya anti kati ye kyeyagendereramu bwakuwa ekyo the moment bwokitegeera basi seeka nakugamba nti Allah tayinaayo kabaka yenna gwe yawabwa nabbi ate n'amufuula mubaka mubaka anti waliwo annabiyu ne arrasul naye tewali gwe yawabwa nabbi ng'abadde kabaka kuba ositaite yasooka nga yabwakabaka
namufuula nabbi ate naga nti kuwadde promotion kati olina mubaka. Do you know why? Obubaka abukolera mu Bwakabaka. Message etambula mangu. Allah nkugambye kigambo bugambo. Bw'otunulira abantu engeri gye bagwa bwe bati nga ne ku bakyala tebakikola. So nga Katonda yatonda omukyala ayinza okukozesa naye olaba yabakikola naga nti abasajja bakoma kweki kufukamira naye okweyala bwati ekyo tebannakikola. Anti era akikola ekyo seeka akikola. Allah omukazi yagenda wala ayina magnet nze seeka Katonda magnet gye yateeka ku mukazi senga abakazi baali bakimanyi be bandisinze okumutya. Naye Allah wa buyinza akuwa ekintu n'otakiraba. Kimala kuva akanti. Women, Allahu akbar. Wajikuva kigenda. Era omukazi yejjusa luvannyuma. Naye Katonda kiyawa abakazi magnet gye balina seeka ze sigirabanga. Imagine a man nga n'obwongo obuyina n'okwata check n'ogifuula blank bagiyita blank check teekako nze yateekako yoono ebeera blank kakati gwoteekawo omuwendo agiyuzeemu agikwase. Ekyo ki? Nedda nze ngamba kiki ekyo ekiba kikufoosinga kati ye magnet gyenjogerako kuba kuzeemu ekizikiza okwa-attractinga someone atuuke okukola ekintu bwekityo naye nga tayinza kikolera father oba mother ate kukuba nga akikolera muntu nga outsider abadde outsider tali wano naye nampikinga from another family namuleeta wano naye the moment bwajja wano kino kyakoze otasobola kikolera father era bw'aba abuuza father nga alina kyamusabya mugani mwese nti muzikozesa mutya kakati gwe maama ati enze muntu nawo maama osobera ddala amafuta eyaleese lita 20 maama nanywa amafuta maama nanywa amafuta naye bwe baba nga omukwano guno gutinta n'ono tasobola kukimugaba. Kati ekyo kati ye magnet gyenkugamba kati ebyo byonna Katonda abigaba bugabi naye wabiteeka watera okuvaawo obujeemu amaizi sekanyaka buulire kasita Mungu akubina byakodde ate lyekubo ly'okujeema buli kimwola bakikusembera Allah kuloza abantu ekibajemesa ki kasita Mungu amuwayo kano omusajja baali bamuyita Bektanswar kati ddeeri Nebukaduneza Allah Bektanswar Nebukaduneza omusajja yali great oyo yatuuka mu area ng'asanga nga basse Nabbi Yahya naye bwe yatunula bw'ati n'agamba nti nze ntegedde ekyokukola Katonda badde ng'agaba ntegedde ekyokukola okulaba ng'omutwe ogwo ogwa Yahya oguganya okulekeraawo okuleeta omusaayi nga gulekeraawo ng'abantu bamaze ebbanga omutwe gwa Yahya bagulekawo bati kungulu ne guleeta omusaayi nga guvulula musaayi ne gugaana okulekeraawo abantu bonna amagezi ne gabeesiba naye Bektanswar olwajja Nebukaduneza naga nti ekyokukola nkimanyi ogwo omutwe gulekeraawo yakeera bukezi n'akwata ekitala n'atemako mitwe anyhow ejabalala 7 omutwe ne gulekeraawo gubuddemu miraka 7 oyo musajja taba great naye greatness eyo yonna
laba gye yamalira n'ayokya Tawuraati zonna n'azikuŋŋanya n'azookya kubanga ali gureeti. Eyo greatness yonna eyo gy'olaba emuwaze evudde mu bujeemu. Firawuni omusajja tewali yayingiranga bannange tetunnaba kubula twagambye nti abantu Mungu babawadde amampaati gano gonna n'aleeta omuntu ye akola omulimu gwakusanirira mwana tetunnabula kubanga gundi omusomo tulina okugugaziya. Firawuna eyakola ebyo byonna n'ateekawo n'anasanira embiri z'omwana. Laba Firawuna Allah bw'amuwa nga teri muntu ayingira mu lubiri seeka okujjako ng'afuluma n'akaveera. Salam TV koli program gy'oli ku bakyala Abazira twetunuulira tutandise kutunula omukyala eyakola omulimu gwali kusibwa kusanirira Mashitwatu ibnatu Firawuna. Olwali tujja kukomaawo inshallah tulamunaddako tujja kutunuulira omukyala oyo omulimu gwe gy'okolamu kyekimufuula omuzira era ne Mungu babawadde ebirungi byonna byonna n'amaanyi. Lwaki buli kimu gamba baagala nnyo okutabagana